Breaking news. Nchidemu, breaking news. Muna Uganda, this is an alert for you. Njagala osindike video ene etuuke paka kujajjawo wo mu kyalo. Kakasa anti etuuse kujajjawo wo mu kyalo. Foot soldiers, the ground soldiers. Tugenda kuyingira embeere yakazigizigi mu Uganda awo naye mbasaba ke kaseera mwetegekere embeere eno nkiddamu munna Uganda tandika okwetegekera embeera gye tugenda okuyingiramu yakazigizigi okitegeera etya naye embeera eno yonayo n'okutuukawo kigenda kuva kusalawo kwa Museveni either Uganda eyo tumujjako nga Asadi oba avaako nga Daniel Arap Moi. Starlink yasookera wano, NATO yasookera wano, Luton US NATO ally yasookera wano, okitegeera muna Uganda, Bungereza edeployinza amaje mu East Africa. Nkiddemu, Bungereza ekoze deployment mu East Africa. Esindisa amaje gaayo mu East Africa. Katundu ki bakayita batya North Kivu, Eastern Congo, wetadde base. Erange kugamba nti ekigireese egenda kuuma katundu ako na kuba M23 kukakasa nti wakati kavudde ku nyanjula kati katandise. Bungereza ekugambye egenda kuba M23 okujijja weri ekuume ekitundu ekyo kitegeeza they have come there to stay. Nabagamba Bungereza na America batutte Congo. Kakati lulyo mbanga mbadde mukyali muzanyo nga China ekyababbayo bu gold ne Russia. Kakati bagenda kukubira M23 lwaki bano bakimanyi nti Museveni ne Kagame bali mu M23 be babba gold ono ne bamuwa Russia naye Bungereza kankubuulire kino ekigireese si gold oyo si gold wa Congo nedda Bungereza eyina ekintu kye bayita Commonwealth Agreement ogiraba eno Commonwealth Agreement egamba etya free and democratic society. Kakati lero osanga abadongo nga bakuwoleza byosomesa foreign policy tena wetuyambira principles ze mwaita musize zino lwaki tuzanga ne mu Commonwealth agreements lwaki mweziri enedagano eno yakola before the coming of Museveni nga ne bajjajja bete banajja mu Uganda 1894 agreement lwaki essaawa eno njijjeyo enedagano eno kwa wijonzo bayinza saga akayana n'abantu kwa abantu abamu bakayanya mitwe betikka mitwe okitegeera kivula bakayana nze sikayana na wa mutwe gwe njagala omuntu aleeta facts ensonga kino kye kitufuula ab'enjawulo kweno app ate nga tugenda kubeera abanjawulo paka revolution ne weerigwa kubanga tulina kye tugenda kwogera kitagenda kutuukirira. Bungereza ekoze deployment naye Bungereza wekoze deployment ekoze mu North Kivu wekoze lwaki tegenze mu territory endala goyinza okumbuuza kati bigattirawa parliament ya mwe sente ze yayisa enguudo mwali mugenda zikolawa gwebanga tezikulwa Uganda parliament ya mwe sente ze mwayisa enguudo Uganda yali egenda zikolawa lero kivudde kuki Bungereza n'okufuna interest mu kine ekifo nega aketekewo base ne kampu yayo ekube M23 ejijjewo kivudde kuki nabagambye Bungereza eno eyina ensi yayo gye yeetaaga. It is a Commonwealth state ayagala kwewaggula. Ekiri mu kubisa Ukraine olunaku olwaleero kye kigenda okubisa Uganda olunaku olwaleero. Naye bo bano babeera ne condition kasitokiriza free and a democratic society according to the Commonwealth agreement bajja kuleka ogende bubafulumye gwe baagala okitegeera. Russia ne China baagala kutwala state eya Commonwealth their favorite one. Nabagamba luno olutalo siwa Africa yonna. Omungereza waliwo ensi gy'otakwatako gyeri nzizenga mbagamba ekintu kino naye mbagamba nti Bungereza eno bagikutte ku kinyusi mugenda kulaba what is next not Museveni. Eno endagaano eno gye nabagamba 1894 yekubiza bassekabaka bonna n'abalala ne bafiira mu buwaŋŋanguse. This is the pearl of Africa eya Bungereza gye njogerako okitegeera. Kakati mugenda kulaba emberenge egenda kugaga kino nzizenga nkibasomesa naye mbagamba nti naamwe eyo gye mulaba awo Uganda G77+1
akabinja kukalwanyisa Bungereza nembagamba mulinde Bungereza egenda ku reactinga kakati esawa etandise oku reactinga gana amaje kanga teke wano gana amaje gano mugalaba ekisigenda kijja okagabere wano amaje gano gayingidde mu North Kivu wano era bakugaba mission ebyasoso okubaleta kukuba M23 eno ebadde ekwata gold ne muguza Russia na China then balyoke bakuyingirira omuntu ku main source zizenga mbagamba waliwo agreement ezimunga za musayi nga Uganda yogena girekanga Ukraine o Uganda yokuyingira Russia okitegera nabagamba history yeddamu but fools don't learn from history and I copied this from a wise man called Past Facts yakugamba present fools don't learn from the past fools to make history repeat itself kakati yezemu nabagamba Museveni avirako mu history kino kye kigoba Museveni okitegera ekintu kino eno gye bayita Bungereza kati etandise okujjayo full force mwamulaba yagenda mu Bungereza n'avaayo n'agenda mu UN n'agenda mu America mbu agenze kuwuga kakati twagala ebyava mu ddubi muna Uganda prepare yourself for the worst unless Museveni does his best naye watakikola Uganda togenda gira bange genda mutwale lya Bungereza mu mikono gya Russia mu Bungereza etunule leka Victoria eyo bagitume zingi pi nga Bungereza etunula bwetu they watch yeah Lake Albert Queen Elizabeth National Park bichuke mpozi nga 1894 agreement teriwo nga Uganda teri mu Commonwealth agreement na kugamba ekintu kino bacha activatingira mu bantu kati byachuka luli bakwatanga bano bachali bakabaka ne bawanga amaanyi mangi then banene okujja mu gundi okujja mu subjects babwe kyababereranga kizibu kati bwe bakitestinga ku mwanga ne kibakolera bulungi ne bakiteeka mu gundi gakiyita mu bantu kakati muna Uganda nakugambe tukyayimiridde ku percentage gye nakuwa nabagamba tuyina ebyokulwanyisa tuyina emmundu nga mukayana kakati zitandise ovaayo nabagamba tulina bomu tulina mizalo tulina miji nga mukayana kati zitandise okuvaayo tulina nate eri Kenya nate eyo Kenya yazze kuwa BRICS erina okuprotectinga dollar tulaba Rwanda process is as a result of NATO's presence in Kenya kakati ne Bungereza kulwa namu ne G77+1 deployinze mu Congo nabagamba nga banakuba omuntu basoka kumwetolola we bati bamala okumwetolola ne bamuleka mu bbanga nga bamulekedde option eji yensonga lwaki nabagamba nti stage gye tuliko wano Daniel Arap Moi we yalina okusalirawo either multipartyism oba force yes kati we tuli either agenda kuleka reforms ezo banasi besalirewo agende ng'agobera Commonwealth agreement oba si kyekyo agenda na force nga banasi bechanze kati awalina okulondako kubanga ati all cost is losing taina numbers tazirina implying it is easy for us to activate these agreements bamukube kisoboka fetuletaga mundu nabagamba we don't need guns yensonga lwaki mbadde nga nkuba ebiboozi wano mbutusonda mundu musimanyi tugende march to parliament why do we march to parliament tuinayo final break nabagamba just organize mobilize then get ready for action time chechi kyamonyeze saweno ye Democratic Avenue according to this China mu Democratic Avenue gye bayita free and fair elections nga abantu ebesalirawo kyokka kye kyamukwatiridde kati saweno kubanga senga avenues zinazimenya according to the Commonwealth agreement ne ogenda mu gundi mu American foreign policy ne ogenda mu UN charter nienda kugatira zona charter 3 ogenda kulaba nga Museveni aina 99.9 chances okubwa senga ajijjamu atikeyo then nabagambye kino kye kitulidi nga tu protest vote wano mukatumwali Daniel Arap Moi we yasembayo okulajana ekyo kye bayita Commonwealth. You cannot change a Commonwealth state n'ogiteka mu communist state awo oba olimba muganda wange awo oba okoze kyamaanyi bana abasajja basobola n'okujjawo Kyagulanyi osenga abantu babeera batudde kuba amanyi bingi kati senga ta activating abantu bano kujja kutwala twale gyabwe basobola okumwefuulira ekyo nakibagamba nti bano basobola okwefuula bakisobola so we have to be vigilant get ready focus mutunulira amaaso temugajja ku reforms temuzijjaako maaso eno avenue yokka mwesigadde yokka senga ajijjawo the worst is coming to the worst let us meet tomorrow my people tujja na bingi ono tumulina
bukyanga azanya